abakyala bangi beesobolayo okuvuganya ku bifo by'obukulembeze mu Uganda ebyenjawulo wakati mu kwagala okulaga nti nabo balina we batuuse mu byobufuzi. Olwaleero abakyala ba kabondo k'ababaka ba paalamenti abava mu Buganda bakiise embuga mu nkola eya luwalo lwaffe abantu ba Kabaka gye bayitamu okumanya agaffe embuga n'okuwayo ensimbi okukwasizaako Obwakabaka. Bano beegatiddwako bannabuddu nabo bakiise embuga ng'okutwalira wamu bonna baleese ensimbi ezisobye mu bukadde 17 okwagira emirimu egikolebwa mu Bwakabaka bwa Buganda. Ndi musanyufu nnyo okulaba ababaka bano abakazi olwaleero nga beesowoddeyo mu bifo by'obukulembeze. Ndi musanyufu nnyo. Abakazi baawukana nnyo kufa abasajja. Simanyi oba ekyebe ne Kasasana wa mukimanyi n'endagwe. Abakazi baawukana nnyo kufa abasajja kubanga batera okunywerera ku nsonga. Abakazi batono nnyo abaweebwa obuvunaanyizibwa ne bawankawanka. N'ava eno n'adda eri n'atunula eno n'atunula eri. Era bano nze mbalinamu essuubi ddene nti bagenda kunywerera ku ebyo abalonzi baabwe bye baabaweerera obululu. Katikkiro Charles Peter Mayiga y'abatikkudde oluwalo luno era basoose kwevumba kafubo n'ababaka abakyala omutakkiriziddwa bannamawulire bwe boogeredde ku nsonga ez'enjawulo era oluvannyuma beetabye ku mukolo ogwawamu ne bannabuddu mu bimuli bya Bulange. Uganda eyaleero yeetaaga bannabyabufuzi abakyala balage ensi ebyobufuzi nti si kazannyo. Saagalira ddala kuwulira muntu agamba nti ebyobufuzi kazannyo bitya abantu nga bafa lwa byabufuzi. Wano mu kulonda twafiirwa abantu bameka n'olyokugamba nti ako kazannyo emizannyo gifiiramu abantu. Mulage ensi nti ebyobufuzi si kazannyo naye mulimu gwa kitiibwa gwa buvunaanyizibwa ogugendererwamu okuvuunusa abantu ebibasoomooza. Katikkiro ategeezezza nti abantu abettanira okukola emirimu gy'Obwakabaka balibeera bazira ebbanga lyonna mu mulembe guno omutebi, kyokka asabye abantu nga bwe balinda Federo ey'amateeka banyiikire okukozesa ebikolwa okwerwanirira. Ne mukeera ku makya bwannawanca ne muva ekyebe ne muva endagwe ebinnya enfuufu biki ne mujja kyeyagalire ne mujja ne mumalirira Buganda ey'omulembe omutebi eyimirirewo. Muzze kuyimirizaawo mirimu gya gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka obusibuzira obuzira mwagala bwangeri ki ekyo lwakuba kati funa omulembe guno ffe tugulimu emyaka nga giyiseewo 50 myaka 10 myaka 2 balyogera nti omulembe omutebi gwalina abazira. Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu mu Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki yasinzidde wano n'asaba ababaka ba paalamenti bano okukola ku nsonga ya Federo gy'agamba nti ye yokka esobola okuzimba eggwanga. Njagala okusaba ababaka ba paalamenti nti ffe Federo eyaffe gye tusobola ey'ebikolwa tugikoze naye ey'amateeka eri mu ngalo zammwe mu paalamenti. Njagala okubasaba okusookera ddala okwogereza bannammwe bwe wabayo abatagimanyi agitegeere. Brenda Nabukenya omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Luweero ategeezezza nti bo ng'abakabondo k'ababaka ba Buganda mu paalamenti eno ey'e11 beetegefu okugendera ku nteekateeka z'Obwakabaka n'ebyo byonna Obwakabaka bibuusizzaako essira era bw'atyo n'alaga nti ebitundu bingi ebivaamu ensimbi ennyingi ne zigenda mu gavumenti eyawakati ate byo ng'ebitundu tebizifunamu. N'olwekyo ne kinafuyeyo yonna gye tubadde tukyala wagenda kyankwanziwa abantu nga bali emirimu tegigenda bulungi n'olwekyo ne tulowooza ne kyandisinzeeko decentralization ndowooza yandiba Federo n'olwekyo ne tulowooza nti tuyina okwongeramu amaanyi. Basolooza ssente zaabwe naye wadde okugamba nti babawe nga balina ssente mu budde oli ne waba nga ayaga kuteeka ssente mu ambulance tasobola wadde okubaawo ne ssente ezigula liita emu n'omaliriza ng'emirimu giremereddwa okuba nga gikolebwa mu local governments zino. Abantu tulemezza obwongo bwaffe mu buntu naddala ffe bannabyabufuzi bwe tubawo obutonotono. Masepiki, tenti, sowaani tebigenda kutuyamba kiwanvu nnyo. Ebyandituyambye tujjumbire obwegassi. Eggombolola ya Mutuba 19 Kasasa ewaddeyo obukadde 5 n'emitwalo 35. Eggombolola ya Mutuba 17 Nabigasa eno ng'esangibwa Kyotera ewaddeyo obukadde 2 n'emitwalo 30. Mutuba 16 Lwankoni obukadde 2 n'emitwalo 82. Mutuba Kiyebe obukadde 2 n'emitwalo 15. Mutuba 24 Ndagwe obukadde 2 n'emitwalo 56 mu 12. Mark Jackson Kasule, BBS Terefina agesigika. Ya Mutuba 16 Lwankoni